Okay, ngabuli Joe, Ugandan lifestyle ko tusinzira, Edgar Wycliffe Sali, Uncle Wiki, yabera cameraman wange ya setting amatwala. Studio afera bika bulungi limu amatala nga 18 manji. Limu abiri manji ddala. Ago gonna Wycliffe yaga setting camera ya 4K you know event on them. Thank you so much Uncle Wiki for the good work. Musinga no buwanfu. Wycliffe. Anyway, lungu tujja kulana tujumye naye. Tamanyi kwogera abera nga asirise busirisiye. Kakati katutandikireko eno list yafulumye yikwatagana Rema nabasomerako wali ya Kenzo katika amasomere ku ya Rema leero abagambibwa okubanga baali bafestinzeko ku Rema abali bamwagaddeko kadu basome ali n'ekyokukola mune mulimu gwaffe guno gwa kwogera Beef Organic ezo kyasasulira tuwogere webale kujjanya abantu Dr. Senyobe Richard ku Jesco Beauty Center ulade buno okuluma abaawo basajja bano abavubuka ye list egambibwa okubanga mukyala Rema mbo yali agaddeko asooka ku list eno ye Kenzo Kenzo Medrisa Msuza ngono ye taliko kubuuza kuba muinamu n'ensigo namba ey'amaala of course ataba kuwakana era abadde n'emyaka 5 kitegeeza ono abadde muntu we bakukido omulala Dr. Hamza Sebunya onete wali kubuuza lwaki lwa nsonga ye yamujjeko oli kitegeeza agenze omujje nga bujja akola ki aliamu sibwe guli kati awo omulala bana basigadde bambu nga ye mukulu Mathias Walkaga ono agamba nti yamuwako ne ku laptop era mu bamukuula nnyo naye juzi yavaawo n'abyegaana naye nabagamba nti tewali muliro gwaka tewali mukka guva nga tewaliwo omuliro so ono yali linked ku Rema nti naye ye mune yamwejavaanako samuya naye omulala ono ye Waiki Benda agafulumako ono gali nti ebiseera Kenzo yanobedde ewaka kyona abadde ng'akwasaganyamuko n'atereza ku nsonga z'obufumbo n'asisitiriza amaziga omukyala gabadde ng'ayitamu omulala ye Bebe Cool ono jukira yali bosi wa Rema bwe bagamba nti ono yali amwejavaanyizaako oyinza obutawakana nnyo why because literally mu Ugandan music abaana b'obuwala bano tebatera nnyo okusimattuka babboosi baabwe nga bakyali mu mbeera eya haso olw'ensonga okutega ekibatu music industry kwasoma muganda nga abaana basamba something another one era bw'otamugamba nti something went to London tayinza kwesonyiwana abaana basaba batega ekibatu mu Kampala wano music la haula ffe tukirimu nze nkubuulira mazima ffe ya music industry wano ekibatu kiri wano kiri ekyasoba bw'oba otandika okusurvivinga music industry n'abaana b'obuwala bino ama okusabiriza ekyo tolina kyewala mwana akuli okuva ku producer akolera oluyimba agenda olutambuza presenter agenda okutera ku TV promoter nkugambye agenda okukola video agenda okukolera okuluwandiika bonna buli woyita buli mwata atega omukono n'atega omukono so ono olwokuba nti yali bosi we eri mu haso era yamufuula ekyo kye mulabako ensonga z'okutega ekibatu tezewalika tezewalika there are so many people mumanyi nga managers babadde nga bajja babategako ekibatu ne babalyamu kati ono y'omu kwali ku list eyo omulala wano agambibwa okuba Julio Delivad oba Bolivad ono Julio yona imamba B2C bwera kolabe ya gutamize I mean ya jemuine eno gutuje ennaku zino wedututu okujifuna obulungi mwalimu ekibatu bwe bityo so oyo ne ali ku list bano bambu then omulala Adigibawa ono mukubi wa muziki omukwa producers abakabi bwerono naye ebintu bino yabiteganga mu nnyo ekibatu ngenda bwe mbagambye nti abawala nga bali mu haso ya music babasabiriza nnyo ekyo kyonkyogera kikirumamu babasabiriza nnyo live and direct mu mboozi eno bw'otunulira bonna abagirimu ogenda okulanga bonna line ya music tekuliko nnyali wabweru ng'oggyeko dokito w'akasente banabo n'abasigadde music ate bawulira stories zaabwe eri emabega nga kalina kyala kakyatoba butobe kakyalwana okubeera akakabi ebyo bibeereramu ddala bana bali okufiira obufiizi kugambye ekibeera wali amanya nze waswa Emmanuel Mbozi kijyongerako nkola Ndiga Wycliffe Sali mubeere bulungi mweraba